kale ebyo nga bali tugenze butereevu mu kibuga Mbale, ekibuga ekyali kimanyiddwa okuba nga ky'ekibuga ekisinga obulanga w'obulira bino ate ndoza kyekimu ku bikyafu kubanga n'abakulembeze baayo basobeddwa olw'akasasiro ajjuddemu abalemeredde nga bagamba nti abasuubuzi abakikoleramu tebasasula musolo n'olwekyo nabo tebalina we baddukanya mirimu ate nga n'emmotoka ze bandikozesezza zisusse obuvundu baweze okubeera amaduuka gonna ag'abantu abo abatayagala kwejjako kasasiro. Abakulembeze mu Mbale municipality ekibuga ekyayogerwako kuba ekiyonjo mu ggwanga kati kasasiro kijjudde ekibatabudde. Abakulembeze bagamba nti abakikoleramu beeremye okusasula emisolo municipali egikozesa okukirongoosa. Baweze okuggalawo amaduuka agasussizza obujama naddala mu Mbale Central mu katale. Abakoleramu bo bagamba nti obuzibu buvudde kubali mu kanso bennyini okulemererwa okukuŋŋaanya kasasiro nga n'emmotoka balina migangatika. Tractor gye tukozesa enkaadde nakati weyimiridde awo emipiira gyonna temulimuuka era wadde ejula tosobola kuvaawo. Kwikhala kimiro kikhala kikutsiina busa kwafuna bulwale bukusumbuwa lw'ebisaasiro ebyokuwunya naabi. Kutos James omwogezi w'olukiiko lwa Mbale municipality ategeezezza nti abantu beemulugunya ku bujama mu kibuga ate bwe babagamba okusasula emisolo bagyepena. When we are clamping down on that in the face that a number of revenues are not forthcoming like in tax packs ABCD and yet we still need the services offered to people. Mu kitundu eky'amakolero omuli ab'embaawo n'abataxi betwogeddeko nabo bategeezezza nti engeri eyakifiiriza kanso gye bagerekeramu emisolo tebakulaakulanya kuba baabajja ku mitwalo 15 ne bakubisaamu emirundi 2. Wari okusasula 2 muwekanga n'ogamba nzisula nti 2 ate olina ibanaaba nga bizinesi y'emu ate abakusingako wekanga nga temunosudde ennyingi yabasudde entono. Ajjanteka ku mitwalo 35 newa ku mitwalo 15 nengera ku mitwalo 35 ate bizinesi yaffe sizanga bweru tugereka omusolo naye ate kibe bagerekera omusolo tetubifuna kuba kati ngafe abogera wano mu tax park ojja kusanga nga swedi buli ssaawa yonera tukola ki etusumbuwa. Ye Peter Rwandagali omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi Mbale atuuse okwebuuza abakulu kye bakola mu nsimbi ze basolooza mu kibuga kye bagamba nti kijama. Tegeera abasajja bo kye baliko oba baasoma bate baasoma sikimanyi kubanga weebuuza omuntu era bali asula essente nnyingi ate asasula ntono oba baliko bya tribalism oba baliko bya socialism tetumanyi emiwendo gino gibeere nga gyenkanankana. Bw'oba oli kwasesinga retail ya stationary bw'ona obateeka mu kintu kyekimu kakati awo wetufunire obuzibu n'abantu abamu abacomplaining nti bampadde nnyingi ate nga nakatono ono alina nnyingi tebamwadde ekimala. Bano Kutosa abanukudde nti buli musolo gwassibwawo guliwo mu mateeka agagobererwa gavumenti ez'ebitundu n'asaba abeemulugunya ku nsimbi ezibagerekerwa okwemulugunya kwabwe bakutwale mu yafesi ya town clerk. You still have room to appeal against what they have imposed on you. So there is no need for the general public to stay out there that when they are extorting, they are doing what, pay somebody to do this for you. Follow the normal procedure right and say, I am not comfortable with this, and the response shall be given to you. Byamakumbi Emmanuel, Soroti TV, Omunyo.